Kitalo nnyo mu nkambi ya NUP omulala afudde nga atiddwa wa NRM okusinziira ku batuuze abo ab'e Kakoni. Kakati gwe twogerako ye musajja mukulu oyo gw'olaba. Olunaku lw'ejjo wabaddewo okulwana vaawo mpitewo muna NUP ayitibwa Namugga Great Honorable bwe yabadde akuyega abalonzi mu katundu k'e Kakoni. Nkozesa banno sooka lwekenge wuliriza bulungi nnyo byannaku naye byewuunyisa. Ono nno we yaguulidde ku bivubuka nga eryo eryami myaka 50 wabula nga likyalina embavu ekubagana n'abavubuka abato mbu bwe batandikidde okulwanagana era okukakana nga abanuupu n'ab'NRM ababadde bataddewo embeera we babadde balina olondera bano bagenze ne ku weema yaabwe ebifaananyi we biri ne vidiyo ku mutimbagano gye babadde bagenda okuba nga omubaka waabwe ayogerera owa NUP Great Namugga ne bagijjawo bana NRM nga tebaseka tebasaaga okulwanagana we kutwe kwavudde embeera bweti bwe yabadde. Wenzo kuloza iye sati ye nare ye jamba teri akigani yake mtu limukola kubanna aso muntu anomanya mwana wa munogose lazana kula tunakugomu oyo aso muntu owa NRM Mpagapu. Erinya Great Namugga omubaka wa Mawugula County Sembabule District. Ekisooka nsaba okwebaza bannamawugula bonna ku kyabaddewo eggulo ku kyalo kye bayita Nsumba, Kakoni ne Bukana yonna gye twabadde ku lunaku lw'eggulo nga tukuba kampeyini zaffe. Neebaza bannakakoni bannansumba abaavuddeyo okuwa information nga bukyali nga bazindiddwa abavubuka b'NRM abambadde kyenvu. Abavubuka bano abamu si bavubuka basajja bakulu bamusumba Ssemugema bano bakato n'abalala ganga nnene. Tuludde nga tuwa police intelligence nti Mwami Days a training aba kifesi. Abo basuubira okuteeka mu bantu bakuba emiggo singa wabaawo ekibaddewo. Si wabaawo ekibaddewo naye balumbe laale z'abantu. Laale za Namugga. Kino tekisookedde ku laale zino ezange nga Namugga. Bivudde dda Mwami Days mu Kaluka Ssekabito effujjo lyakola mwaliraba. Abantu baakubwa emiggo emisayi ne giyiika. Fe mu Kaluka fa akabiri abiri mugumu yalumba abantu twali muzikiti mu yalumba abantu nasindika avuka abanywedde wala abanywedde mu nga balina ebisona amajambiya ne batulumba mu muzikiti. Eyo information buli omu yagifuna. Kaakati olunaku lw'eggulo agamba Namugga tagenda kudda mu campaign nga tewala jamudda mu campaign nga wano. Ekinnuma fe tuli mu government. Fe tulina obuyinza. Omwami Kuteesa yatugambye tukole kyonna kye twagala teri ayinza tukwatako. Sirowooza nti Kuteesa yatumadde ezo okukola bino. Anifa yatugambye agenda tuwa obukuumi. Tukole byonna bye tukola akasatu banga tugoba wano Nuupu. Byonna byogera. Basodo batuwadde obukuumi. Njagala okutegeeza bannayuganda nti obukuumi bwe tulina obwa Uganda Police Force obwa Uganda obwa UPDF Uganda Post Defence Forces ne security organs zonna endala semateeka ziwa obuyinza okuuma bannayuganda bonna irrespective of the political party you subscribe to. Nga temuli political party yonna. Semateeka eri very clear mu objective 3 national unity. All organs of the state and the people of Uganda shall work towards the promotion of national unity, peace and stability. Fenna bannayuganda ng'otaddeko ebitongole bikuuma ddembe tulina okukolerera obumu emirembe n'okukuuma obukaka mu ggwanga Uganda.
ekyabaddewo oggulo okusindika abantu mu laaleezi zaffe ne bagenda ku bantu b'okukyalo ne bajjawo abaana mu byekyenvu ne bajjawo tentsi ne bazimenyamenya ne bakuba abantu b'okukyalo waliwo omwana ekakoni gwe baakubye ne bamwasa omutwe oyo simanyi oba yawonye bamutute mu ddwaliro e Masaka bazadde bamutute batugamba afudde naye ekyo tetwategedde oba afudde. So njagala okutegeeza eggwanga neebaza pulezidenti waffe Kyagulanyi eyatuyigiriza okukozesa kamera. Ayingira munda. Kamera yajjayo obujulizi bwonna. Mwami Deze eggulo yabadde katyaza nga gyakubye laale. Nga tewali amukutteko. Laale ze zitambula naye asindise ba Kifeesi batataganye laale eza Namugga kubanga baamugamba nti bajja kugoba Nuupu e Ssembabule. Abantu ne bamugamba nti gwe nga waliwo wano n'okuba laale nga tetwakugoba. Ffe tuleke abaagala kumuwuliza tumuwulirize. Bakadde bange tukuumye emirembe. Ffe bwe mulaba tuyiikiriziddwa Ssembabule nga bwe mwabiraba Ssembabule district emu ekyasinze okuba violent mu Kalulu. Mwabala mu Kalulu kaabwa NRM nga balonda structures ze NRM. Oyo honale Banifa yennyini n'avaayo n'akaaba n'amaziga. Mbopa polisi batutemudde ye yennyini nga yakaaba. Saawa eno Deze bw'atugamba nti Anifa yamutuma akole effujjo mu bantu. Sinnakitwala nti kituufu naye kirungi yabyeyogerera. Number 2, bw'otunuulira ekyaliwo mu kamyufu k'NRM ku baana bano bayasiini kironda. Abo abasajja enkambi ya Deze netuuka n'okukwata omwana n'emukuba emisumaali mu mutwe. Tebaakoma okwo drone ne zisula nga zijja abaana baffe mu mayumba ne babakuba bubi nnyo. Ne mbabuuza drone bw'ebanga erimu abasirikale nga bambadde engoye zaffe ez'eggwanga omusirikale okwata otya omuntu wa bulijjo n'omukuba gw'olina okukumamu emirembe. So njagala okutegeeza b'abantu b'NRM mwenna ne bw'oba owagira tusigalemu okumanya nti eggwanga ffenna lyaffe. Abantu mwenna ebyalo byonna mu Uganda yonna si mawogola yonna mu defense etandikira ku kyalo yensonga laki omuba ne structure yammwe oba obukulembeze ku kyalo kuliko akulira ebyokwerinda gwe bayita wa defense mutandika okwekolamu omulimu okusobola okwekuuma ng'ekyalo n'ennyongera okwebaza polisi y'e Ssembabule RPC ne team nti mwebala okujja ne muteekawo ne mukakkanya embeera eyabaddewo naye nnyongera okutegeeza abakuumaddembe mwenna nti mweba OSI be bateeka eno ku ground OSI bwe nkuripotinga kubanga eno embeera nagigamba OSI the day before ne mugaa tufunye information abatuuze batukubidde nti abasajja basuzeemu nga babatiisatiisa oyo mukazi tajja kujja no temugenda mulaale gwe tunalabayo tujja kumutema era indidi twabasanze mu field nga balina amajambiya n'obwambe twabuwadde polisi ebulina kati ekisinza okunsesa be basoose bwadize ne badduka ne bagenda ku polisi mbu batu reporting ffe tuwandiise emisango mingi ku polisi tu reportings era ne kaakati gyendaga bwe namaze okugenda mu ddwaliro okulaba abantu babandi bwe bataddeko ebisago gye tulaga okubategeeza nti polisi eriwo okuuma ffenna nene osiwe Kabundi eyakutte suspect oyo gwe mwalabye eyabadde ne jambiya gwe twajje mu kibira ababadde batusurroundinze bwe yatuuse kasozi mbunamu 15 n'amuta ekirungi osi namugaye nti ojja kuleeta suspect gwe twakuwadde ife twabakute ne tubakwasa polisi era nebaza bana baffe okuuma empisa bino bye mugamba mbwe eggaali teriwo kuteekawo butabanguko nedda ogwaffe gwakwekuuma kubanga bannaffe betudiringa nabo batemu bakadde bange singa mwalabye amajambiya abasajja ge badde bawagadde ne bakwata ekkubo ne balisalako tanuulu y'omusajja gye yayokya mu bulumi era omusajja nge nti Honorable Deze ateekwa okusasula tanuulu yange ekirungi babadde beerambye bulungi era we bakoze olukiiko kawungeezi ekirungi gye bali waliwo abatubuulira mubagambye twakoze bubi okwambala ekisaati za kyenvu naye ekituluma nga bambadde essaati ziriko ebifaananyi by'omukulembeze w'eggwanga mwami Museveni nga kuliko n'ebintu n'essaati za muhoozi mwami Deze twagala okukutegeeza ffe tugenda kukuuma ssemateeka era njagala okubategeeza bannamawogola bw'otuna mu duties of a citizen obuvunaanyizibwa bw'omutuuze yenna en objective 19 duties of a citizen duty emu gye tugenda okukola ennyo to foster unity and live in harmony with others ekyo tugenda kikola okupromoting emirembe n'okuwangala nammwe mu mirembe naye temugenda tuyiikiriza tukuumye emirembe batukozeeko buli ffujjo byonna babikoze so nsaba okutegeeza eggwanga ku kyabaddewo eggulo tugenda kukuuma emirembe naye tetugenda kukuuma mirembe nga bannaffe bagimenya tugenda ku reporting emisango gino nya tugiripotiza egimu polisi netagoberera era singa bana abasajja b'NRM badde bakuta banaffe abannupa bonna baali badde bafu baali basse naye ffe tetukkirizibwa kumalawo obulamu bwa muntu kuba tumanyi nti Katonda yasalawo naye njagala okubategeeza ife tuli bakkiriza omutonzi waffe yasalawo 226 Katonda tasobola kulaba mbeera eno tasobola kuddira bajega tasobola kuddira abantu bamenyi b'amateeka n'abawo obukulembeze kino nkibabuulira ekyo tasobola kikola byonna ebyabaddewo eggulo effujjo lye mwakoze ku baana babannammwe omusaayi gwe mwayiye ne mukwata omwana waffe ne mufumita ekiso ne mukwata tenti z'abasajja tenti ze twapangisiza ne mukwata tenti ne muzikubakuba tenti ezabadde zaffe zabadde za kyalo so njagala okutegeeza eggwanga byebyo byabaddewo obutambi bwe mwalabye we are acting in self defense abasajja nga batulumbye naye batulumbye beeri bakubalaale
batulumbye bakubalale batambula odezi kyakola yawaayo roadmap ye mu electoral commission roadmap je yawaayo roadmap teyateekawo nti leero ngenda kubeera wano ye kyakola ngenda kubeera mu ggombolo leno bw'awulira nti Namuga agenda kubeera wano ng'agamba nange bwe ngenda okubeera enkeera ekyo kyakola era ekyo nakisaba ne returning officer nti lwaki takuwa program eri detailed akubule nti leero ndi ku kyalo kino leero ndi ku kyalo kino leero ndi wali ekirungi nti byonna Effujja alikoze kati nze leero gye ngenda okubeera mbadde ngenda okubeera sikoze bwe yakedde n'alanga nti nze ngenda okubeera ne Muga agenda okole ffe tujja agenda tukolereyo olulala naye njagala obbategeeza tuli bakuumi ba ddembe tulina empisa naye tulumbiddwa ekimala ekirungi history ya Ssembabule bayakyekolamu bo bennyininyini nga nupu tebiriimu nebaza abaana baffe abakuumye emirembe nebaza abatuuze abeerwanyeeko abatuuze beerwanyeeko ne batwebaza Honorable Namuga mwebalo tutasaako abasajja mwe abagenda nga bawoni tujja babuzaawo tujja batta kati be baana baliwo ene waffe naye nsaba poliisi mukole intelligence ekizibu kye tugira tulina baggiso baafuuka bakozi ba lugambo ba RDC omulimu gwe baalikoze okukuuma security mu kitundu ate be batula n'abenarem okupulaninga kati baatugambye nga 12 ne 13 baakalulu kaabwe kaggwa kwolwo kubanga bagenda kuyoola buli gwe bamanya atabawagira nsaba mujje mu bayoole nensaba gavumenti ezo drone ezijja nga zirimu basirikale simanyi oba kyemukola kigenda kuba kisiga mirembe ezo drone ez'abaana bambadde uniform so byebyo byabadde waffe ku lwa Katonda n'ensi yange for God and my country we shall protect our country Babalowooza mubagenda muterekamu bamusiba baabo Tokate weunye ogenda kulya ya gavumenti mulambo ngate mugunonye mututte mulamu n'omulambo bajja kunona bajja kujja bagunone ayambale esaati wandiika nti yambala esaati wandiika nti ayambala esaati sebo nago omugwasa maguga abantu